po jako akawuwo. Aleta abasajja bali awo banyabe. Luli bakube nyumba ya chairman ndabiramu ne baziyiwa guyo. Abatuuze abagobaganyizibwa babibanja nga bano bagobaganyizibwa ku ttaka eriwererako obugazi bwa yiika 18 nga lisangibwa ku kyalo Kakerenge ekisangibwa mu Ggombolola y'Egombe mu disitulikiti ey'Wakiso omugagga amanyiddwa nga Abdulazizi. Omusajja n'okukkiriza n'okujja tata bagambye ng'ese buno obutebe n'ogamba I have a meeting here. Ne bajja abantu ng'era bonna ne baggwayo. Obudabula bali abaana bajja wali. Tuli mu DPC. Tata DPC tuli mu bitata. Lwagaggo tomanyi. Bano okutuuka okwekubira enduulu ewa RDC Kiddiridde omugagga ono okuyiwa abasirikale wamu n'abavubuka be bagamba nti kati abamu batandika n'okubakuba emiggo konokono n'ebintu byabwe. Yatugibwako myaka 2 emabega naye n'okutuusa kati yabisasula bikozesa kuliko bamu agamba nti ebibanja byaffe yabisasula n'abigula naye ffe tugezezaako mugamba tulageko ekiwandiiko yadde kimu bwe kiti ng'ogula ettaka oba ng'ogula osasula ebibanja byaffe talitulaganga kati ekintu tukimazeemu emyaka 18 atutambuza talina kituufu bwe tuba nga ffe bakyamu lwaki aleeta wano abasirikale abatujja ku ttaka naye emmundu zino zitugoba ziizo zirabe zitugoba ku kibanja kyaffe ennyumba tetukyasulamu tetulya mmere mundu mpya busaale muzamati yaleeta abakozi be batugoba bugobi jjajja be yali afa yamugamba nti asigala wano n'omuzukulu wange ani nakimugenda n'asala wajja asigale wano nange nenkulira wano siina we nalaga siina we mmanyi. Bano Bamulombojjedde RDC ennaku gye bayitamu nga tebakyakkirizibwa kulimira ku bibanja byabwe ate nga n'abamu kwe kuli ebijja kubaziikibwa. Awuliriza era twakulabye tojja kusobola okuwuliriza wakamala ennaku 2 mu ofiisi naye osobodde okutuuka wano okuyamba ku bantu bano omugwira abafuukidde ekizibu ku bibanja byabwe ng'ate mwami Museveni ekyamutwala mu nsiko be bano tibano be batulugunya n'emmundu ezo bannansi kuno omuzamati talinaako wadde ekikolo kya muwogo. Naye nga bemmanyi omusajja wange gwe nakeera enkya Nambeejo nanga nti gula ekibanja saatawala nakunonya b'amataka kuba yakakasa nti n'ow'ekibanja alina eddembe lye ng'omuntu nengula ekibanja kyange nenzimbako ennyumba. Naye nga bemmanyi nti Nambemu waffe atugamba nti gwakutuma ojje ow'ebibanja nzikirize mbeere ku kibanja kyange nga bwe wagamba activities zonna ziyimirire. Nsaba eyaleero ng'oli ku sayidi yaffe bagwa oli waffe. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulembeze b'Egombe ku mitendera egy'enjawulo okubadde ne DPC w'e Kasangati Umaruka Kaire ng'onasabye abatuuze okukuuma emirembe ensonga zaabwe zisobola okukolwako. Buli alina omusango gwe ng'amanye nti gubadde ku poliisi ematugga genda bonna batomatidde nansala ya engeri yebagunoonyerezaako mujje mu ofiisi yange ngenda kubasomera n'ennamba yange mube nga munkubira ku kasimu mutubuulire ebifu eno n'ebigenda mu maaso tubayambe muleke kujigizirwa kubanga babanyiga nnyo wansi ate mugamba poliisi abamu mudduka kawempe ku region ate region n'esooka ekubira DPC so bwe uva wano gende matuka ku poliisi bwe batomatidde jangu e Kasangati. Ye RDC ali Nsubuga agumizza abatuuze bano nga ku Lwokutaano luno bwagenda okuleeta omugagga wasobola okubeerawo enteeseganya wakati we n'abatuuze ng'ensonga eziri mu kkooti tezinnagenda wala. Ekitegeeza mudda mu kkooti namwe bagamba mufune akadde mukole ki? Ffe tuba abatuuze wano abalungi nga tutudde tugamba njagala kuva mu kkooti ezo tuwakanya. Tetwagala tumale budde buwanvu tufe nga tuli ku mataka gaffe nga twesibye mu kkooti nga ne kkooti nayo ya bbeeyi y'abagagga. Nze nsobola okukkiriza nti olina ekyapa kyo naye ono waki ekyapa kyo kisigaze n'owekibanja asigaze ki so ensonga zino ze twogera. Ssentebe w'ekitundu kino Kisambira Vincent naye aliko byalambuludde ku mbeera eno. Ggwanga lye n'amulemesa okulya ebijanjalo bye n'amulemesa okulya kasooli we n'addira emmundu n'azireeta ku kyalo. Awo nno mukama wange RDC nkusaba nti abaami abo tubasaba basembere wano obalabule nessa kulabula tibano be batulugunya n'emmundu ezo bannansi. Wabula mu kugezaako okunoonya omugagga twogeddeko ne Kyangwe Dawudi ku lw'omugagga Azizi ng'ono annyonnyodde bw'ati ku mbeera eno. Mugenzi Nakimbugwe baluganda baliwona abakyala bameka babiri
waliko mukyala Nakimbugwe Constantio nga kuliko ne Baliana Dalia. Baliana Dalia yasasulwa family era ennyumba ye eri wali. Ne bamuwa ne bijja ne babisengulawo. Mukyala Nakimbugwe bali bamutegeeza ndi bagenda mulabirira obulamu bwe bonna paka walikola ki? Walifa. Mukyala Nakimbugwe ataliiwo. Tebakikolako ekibanja kye n'akitunda. N'akiguza omuntu. Ate bamaze tulina wano omwami Sekyanzi. Antaddeko omusango nti nakwata mukazi wo olw'okwanwanirira abantu bange. Jess Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mpisa meeting ku Lwokutaano ndabe nti abantu bano boogerezeganya ffe kkooti tugitegeeze tulaba tukoze eki naye abantu ba Museveni n'abalala bonna bafune emiki